Oli ku There is Still Hope channel y'essuubi. Kale yonna gye musinzira okubanga mutulaba mwebale kubanga ate mutugobera ekitundu kyaffe kyakubiri eky'amakya g'olunaku olwaleero. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi yonna gye tutandikidde n'okutuusa olunaku olwaleero kibadde kisa kifo okubeera abalamu mazima kubadde kwagalako na nteekateeka zo. Omwoyo Omutukuvu tulungamye mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omwana tusabidde. Amina. Akati tuze tubagamba doctrine mpitirivu Kituufu ezigenda maaso mu nsi. Naddala obanga tolina spirit of discernment mwoyo yayawula. Yes. Ebbaluwa Yokaana esooka tugamba tukeme emyoyo. Tukeme emyoyo. Akati jjo nawadde nga bagamba nti waliwo kye tuyita Christian doctrine ne biblical doctrine. Yes. Hadi omuntu asobola okujja ne Christian doctrine nga teri biblical. Wekiri. Waliwo ono muyita atya muyite bulaza. Bulaza ayina naye enjigiriza ye era n'abamufollowinga bayitirivu nnyo. Yabadde asomesa ku kando. Kale ezo ekyenzimanyiiko Bayibuli erina weyogera naye nga zikiikirira Omwoyo Omutukuvu. Yogera ku ezo bazitaata mu Revelation zerabidde naye kanda ate otuddala mu Bwakabaka obw'ekizikiza nazo zirina kyezikiikirira. Kituufu. Kale naffe mu bulamu obwa bulijjo tuzikozesa ofuna ekitangaala. Kale olina okubeera omwegendereza omuntu ng'ayogedde ku kando engeri gyali ginnyonnyolamu n'engeri gy'ojja kugamba ogikozesaamu. Kati we nali eri nga kando emyufu tuzaagala nnyo nga tuzikozesa nnyo kubanga zaali zikiikirira what we were. Ekimuli kikye nali akaseera ako bali bakanywa musaayi baagala nnyo okukozesa kando emyufu okulaga nga onolaba nti ffe tuli bakitangaala kati nabo bakizikiza naye ate ekiyiwa omusaayi bayiba musaayi tubala bakozesa nnyo kando ki emyufu. Omuntu waafa ebyo biba biwedde biba bikomyawo. era omwoyo gwo wolemererwa ogupulaaningira ng'okyali mulamu. Kasita okutuuka wooti ne baleeta paapa ne baleeta faaza ne baleeta bishop ne baleeta pasita asingayo amaanyi talina kyasobola kukyusa. Baba bakubye full stop ne sitampu ng'erumye kiwedde ne chapter gaddiddwawo. Kati tutulula abantu bangi nga bagamba rest in peace, Mukama akusaasira ebyakusobako. Ebyo byonna bya bwereere. Osaasirwa ng'okyali mulamu. Kuno ku nsi. Kati omuntu waafa guno omubiri gwawukana n'omwoyo. Biseparatinga. Omubiri ne guddayo gye gwava n'omwoyo ne gugenda. Nsi ey'omwoyo wabula ziri bbiri ey'ekitangaala oba ey'ekizikiza. Katonda w'Oluganda agamba ng'omuntu afa ne bakumazi kando tutera mu ekereziya zibeerayo nnyo ne bakumazi kando ekyo ekitangaala ekiva mu kando kiyamba omwoyo w'ono omuntu afudde okuba ng'aluŋŋamizibwa okufuna ekitangaala ekituufu oba awatuufu alina okugenda. Yasooka n'osekamu. Azijukizaayo nali ngenza okuziika oli yali Mukatuliki. Faaza yawaana sapule. Eno sapule tewali kyeremwa. Eno sapule ku makya era namwe abafamire mbagamba ono muganda wamwe wajja ng'abalabikira abayetaaga kumusabira ku ssaala kuba eri gy'alaze muganda wange bayetaaga mwongera essaala ezo nga we mukwata sapule eno Omukama amusaasire. Balinawulira obusungu we nali era navaawo naawe akuba waali walaana agenda mu kasenta naye ng'ate tamaliriza yatandika saa 8 paka 11 ali ku njiri ya sapule
Sapule yajima kuba saa bize chima kwanza navao buvyao nga mpulira ozinawalo genagamba nti baba banatera zo nkona okwanga zimesa biwuliriza kitegere nga ayise nazo yatambula nazo olina okuvawo ne gundi sapule eno kasitoba nayo wezukuka owolo omukama Maria ajudde neema ng'okutte ki esapule eno kati ng'alinga balaga nti eno sapule y'amaanyi ng'era alinga balaga nti omuntu waafa alina osigala nga mukwano gwo ne wajja mwanirize awo nalabira okukyama naye nga bantu bali bikkiriza era nga mulimu n'abagenda nga balokole nga ndaba bali kuba n'engalo nga bazibwatula nenvaawo kanja bawuliza oluganda ono bulungi nnyo wobanga tosoma Bayibuli ojja kukkanya naye era kyo kituufu era bino byagamba bigenda kukukonya ojja kulekera okuteekerateekera emmeeme eyo ng'okyali mulamu bwekiri ng'ogule bokisi za kando zibeere mu nju eri kando kiri ekitangaala kya mubiri kino wano kulaba gy'olaga buggwako namangu mu nsi ey'omwoyo zino kando teziyamba eziyambira ddala wabula it is a symbol kabonero akalaga bwe tuba mu kanisa ezo kando ezaaka ate ffe tukozesa njeru naye ate si zakubeera mu kyaki buli ssaawa tezina kubeeramu oluusi tuba tulina kyetulaga oba okola bakiyita batya describing okunyonyoba okuwa ekifaananyi tolaba ng'oluusi oba wayeyimba oluyimba olukwata ku mwoyo omutukuvu ekitangaala ne bakuba era we luyimba olugwa okukano babukasukayo ne bugweri tebulina makulu kituufu naye nti saavisi egenda maaso kando zirawo zaaka eyo karoti yennyini dduka misinde niwezibanje ludduka baba bali kukwata wabukwasi bujega lwa kkala naye nga waliwo ekirala kye baba bali okuba gwoto gwennyini kaero omusawo ekizikiza kano nagambye ebalaga their nature ekikibali kyennyini ekituufu kati njawawuliriza oluganda ono mpola dakika zirya kubanga 2 owulize engeri gy'annyonnyolamu n'engeri gy'awuddiisa abantu oleme okutegekera omwoyo olowooze mu kkando zigenda okuba nga zikola ki zigenda kuba nga ate zikuyamba mu dakiika ejja kuba nga 2-3 alisobola okuba nga tukikomawo. Do you know why people use candles, especially after somebody has died or in commemoration of somebody's death or during prayers? Candles help in providing light, spiritual light for the spirit to find rest. So when someone lights candle, it is like the person is directing the spirit of this dead person, of this deceased relative, to the spirit world to go and find rest. So don't think candles are just used for formality. Candles have very strong spiritual power in them. Their lights carry strong spiritual power. So this power is meant to light the way for the spirits so that they can reach the spirit world without getting lost or without getting trapped between worlds, between the world of the humans and the spirit world. So when you're praying for somebody to find rest, always ensure you light candles or you light fire. This spiritual fire helps in giving way or lighting the way, showing direction for the spirit and ensuring that they reach wherever they are going without getting lost or getting trapped on the way. Agambye kando zino zirina amaanyi simanyi kando engeri gyebeera n'amaanyi kigede era naga kando zino ziyamba omwoyo guno okutambula mu kitangaala obutabula buyinza okuwulira mu kkubo yetebo kando nga yakulungame kande kwata wano kwaye Dawudi agaya Mukama nungamya mu kkubo eggolokofu wekiri kale Yesu aganze kukubona amazima n'obulamu. Yes. Nze musana gwensi buli abeera mu nze aba ajjudde omusana era aba alaba gy'alaga. Kituufu nnyo. Era Yokaana yali atandika okuwandiikawo agamba nti omusana gwajja ne gwaka era ekizikiza tekyasobola kukola ki kuyimirira. Kati omusana gwe twogerako toguzikiza nammwe nti zikira kile kyanga tusa kizikiza nammwe kituufu
Chizangala bwotandika okunona kyo kivaawo kuba tekikolagana na kizikiza oba otandise osembeza kizikiza kyo kyegendera zino kano n'empewo ezizikiza n'oluyiro obanga okola bukozi bwoti okitegedde kati kando tesobola kuluŋŋamya mukube egoroko bw'oleme kubula Mukama yaluŋŋamya ekituufu kuba yali alaga aluŋŋamya enta z'ebigere byange Dawudi munyini oyo alali wali byandike boogera ku kando okusinziira ku version gy'osoma era Matayo 5:15 gye tuba tutandikirako tulabe Matayo 5:15 tulabe ate ebintu bino bwe bitambula 5:15 agamba bati so tebakoleza tabaaza okugivuunikira mu kibbo wabula okugiteeka waggulu ku kikondo kyayo nayo ebaakira bonna abali mu nju. Akasinza version kaba version ezimu ezikozesa kando luno nsomye Luganda Oluzungu version ezimu zigamba kando katono yakivunula mu mubiri kando yagamba ndowooza zino ezaffe oli Bayibuli yali etegeeza nti kasita ofuna okumulisibwa ojjuzibwa omwoyo kiri ekitangaala nekijjula mu ggwe ali tosobola kukwekebwa wansi Katonda akulaga akwanjula nti owange wuuno you are the light ofuuka ekyokulabirako buli wolaga oba omulisa abantu batandika okulaba omusana batandika okukwegomba batandika okugulumiza Katonda okuyita mu ggwe oba ojjudde obwerufu obulambulukufu okwagala byonna okusonyiwa obeera muntu wanjawulo era obeera mu community balabirawo nti toli wa bulijjo oyawukanako n'abaamu ekibayita kando oba ojjudde omusana okitegeera katono yatufeze yatuyisizaamu eggaali engero 2:27 engero 2:27 lugamba bwe luti lugamba nti omwoyo gw'omuntu etabaaza ya Mukama ekebera ebitundu byonna eby'olubuto eby'omunda. Gwembe waliwo bakozesa ki? Candle. The spirit of a man is the candle of the Lord, searching all the inward parts of the body. Of the belly. Nkitegedde. Kati kande eno mu nsi y'omwo ekiikirira omwoyo gwange oba ekiikirira omwoyo omutukufu ye kando. Kati kande eno olina ogikoleeza ng'okyali mulamu ng'okyatima bukofu ebikolwa byo bye bireetera kande okuba ng'ekyayaga eyaka nnyo kati weezikira niwe baleeta zino ez'okudduuka ne bazikoleeza eri ebeezikidde kiwedde tewabaawo nkyukakyuka nagira zikuteeka mu gundi zikwakire munda tewabaawo ojjukira zino the 10 virgins emberere 10 zaalina tabaaza kale tugambe kando nezizikira bwe zaazikira omugole yajja nga tekuli yadde kaaka bagenda omulungaze badduke bafune amafuta nga siwali kando gwe mwoyo omutukuvu okuluŋŋamisibwa okwo baali kando zaabwe batabaza zaabwe zaaka era baali sitedde nnyo era oli agenda okujja nga balaba kati kyekyo kyebagamba nti mu biro bino olina okwekuuma omwoyo wo abe ng'ayaka olunaku olwo luleme kugwako bugwi olina okubeera naaweeya naye alaba no brother yagamba funayo bukando ezo kando kulumbe omwoyo wo ate omuntu agenda kwenina ate okwenina oba okwagaza ojjagulayo loole ya kando ng'ozeeteeraawo ate abagagga abaagula loole ekituufu nnyo ng'ateekaawo agamba nze wenfa nga mukuma mwezi mulamba omwoyo gwange gumala kutuuka guleme kubula ate ogulagana agakanda aganene ag'ebbiri ne bagakola bulungi ne kava ng'empewo tesobola gafuuwa bagateeka mu gundi ne beetolooza entaana n'obeera okwo ng'oyaka bwasi omwoyo gutaafu
enjigiriza ziri ez'obwa Setaani ziri ku mikutu. Abantu baleeta enjigiriza ezimu nga they are money minded, banoonya like. Kati gwe kiri eri gwe, it's all about you. Emmere gy'olya ejjudde ebirungo ebikwetaagisa okuba ng'okula, oba olya buli kujjuza lubuto, kujjuza muli poison. Kishagede. Kati omuntu wawulira ekintu ekyo, bano abalokola abaakona bataagala kusaba, bataagala kwenenya, gamba kituufu. Amponyeza omwoza nze teroziraba kulumbe, teroziraba makanisa nga basabira kituufu. Bulaza tayogera kituufu. Agamba njagulayo loole yange ngitereke sobola okuba nga ate ngikozesa. Kale genda era agendako mu Zabbuli. Ngenze mu Zabbuli eyo18:28 n'olunyiriri luno olwa 28 lutugambe tulabe. Agamba bw'ati, kubanga gwe olikoleeza ettabaaza yange, Mukama Katonda wange alimulisa mu kizikiza kyange. Kati oli kyaba n'agamba eno kandi ekumulisiza notatomera miti ng'ogenda, notakwata kubofu mugala mugenda nozigula ng'omwoyo gye gulina obeera gwatuuka dda, ate tovaayo eri otoloka ng'okyali mulamu, omubiri gukyali mulamu. Naye kasi omubiri gwawukana n'omwoyo officially, ne bwe muligula loole ya kando mube mumala biseera munzikako nazo zaakeko munda omwo. So kiba kirungi ebintu n'obitereeza ng'okyali mulamu. Kituufu. Bintu bitusobako, bintu bisoba werabirawo nga lokati naye kasita omutukuvu akulumiriza oga naye antereeze ebintu gwokola ki ng'obitereeza yakanda eddamu tabaaza ng'eyaka ng'emulisa kituufu eri famire bajoga naye gunda omwana yakyuse nga bakubuuza kiki nti Kristo yali munze yayaka kyogamba kasita atandikwa kwakamugo ebintu okyuka wote bikyuka. Baana bange temubeeranga mwana wa guyi Estebo kandi eba erikola ki erikwaka kati yaka. Bayibuli kyetugambye awo nti emulisa mu kizikiza, kale ono kyagambye nti kandi ezijja kwakira olime kutomera, olime kwata kubofu kandi zirina amaanyi. Togera ku mwoyo wani wa Mukama wa Katonda. Kando is a symbol. Naye kano terina weekutaasiza wonna. Weetaaga Kristo, yeetaaga Yesu, weetaaga omwana wa Katonda omulamu, amiina, omulokozi, ng'oli tabaaza ye, omwoyo atuula mu ggwe n'akoleeza owuwo. Kituufu nnyo. Abantu ne balaba Katonda omulamu. Naye bino byebakufera musimanyi koleeza kando. So ezo ze doctrine ez'enjawulo ezigenze nga zikola ki nga zirimbalimba abantu ne balemererwa okukola ekituufu. Omuntu ne yemererwa okwenenya kituufu agamba ate kati kando nti waliwo kana katerekeka ekali mu kubikulirwa 2:5 agamba nti kale jjukira gye wagwa wenenye okolenga ebikola eby'olubereberye bw'otalikola bw'otyo njijja gy'oli era ndijjawo etabaaza mu kifo kyakyo bw'otalyenenya. Njijjawo ki? Tabaaza. Kankulabe oluzungu wano olunyanyimbe tulabe kyagamba versions ez'enjawulo 2:5. Kansokere ne New King James egamba, remember therefore from where you have fallen, repent and do the first works, or else I will come to you quickly and remove your lampstand. Katulabe NLT giyisa tya lampstand, NIV giyisa tya the lampstand still, King James version candlestick. Yes.
Segede. Eyo Old King James yasookerawo ddala. Yekijjiddeyo ddala. So, muganda wange. Iza kando zammwe ze babagamba. Omanyi kando bazikoleza nnyo ku mikolo gya rituals. Initiation ceremonies. Mikolo egy'okuwongawongayo. Bagikozesa nnyo. Era oba ng'oli mu church, buli lwasana ne bazunga ne kando. Luka nga bukyali. Bagenda okuwongayo. Naawe kiwulire. Tetwetaaga kitangala kya kando. Ekituufu. Weetaaga kitangala kya Mwoyo Mutukuvu. Kale kabazikozese nga they are showing something. Illustration. Yes. Illustrating something. Naye si kuziteekawo eno neno neri newali ne bapanga bwanti Omwoyo wa Mukama ali kwaka. Yakabona. Owulira ebigambo ebyo eby'ekkando esobola ozzikira ng'obiza ku bbali nga weefunira Omwoyo wa Mukama atazikira ng'ayaka muggwe. Omufuna otya okkiriza mwana we okubeera omulokozi era mukama w'obulamu bwo. Baluumi 10:9 twakkiriza na mutima gwe n'ayatula n'akamwa ke okuweebwa obulokozi obutuukirivu. Gamba Yesu nakulwaleero nzikiriza gwe musana w'ensi eno era nkwetaaga bulamu bwange. Kizikiza kye mbadde ntambuliramu simanyi gye ndaga simanyi bye nkola naye olwaleero nsazeewo mu kusenge gwe mwana wa Katonda nsaasire ali butuukirivu bwange bwonna bwe mbadde ntambulira naze n'omusaayi gwo ntukuze nsobole okuba nga nsaanira kuyimirira mu mpya zo mu maaso g'abatukuvu ne ku lunaku olwo mbe omu kwabo bagenda osikira obulamu obutaggwaawo. Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amina. Ofuza omwana wa Katonda kando ziveeko kaakati Omwoyo wa Mukama ali mu gwayaka. Buli gy'onookoma omwewa gy'onookoma omunoonya ekitangaala ekikoma okweyongera. Olaba balubu zino mulimu 5 watts, 7 watts, 10 watts, 15 watts, 70 watts. Kati gwe gy'okoma omunoonya watts zeeyongera. Gye zikoma okweyongera abantu baba balaba omusana, baba balaba Kristo mu ggwe. Kati bw'otafaayo oyinza okuba nga ali ku 70 watts kati oli ku 1. Naleero zikira naawe olinde lw'onoofa ogule kando. Kale mumi n'abali ku YouTube tubaagala nnyo tetugenda kuba nga tusukka wano amakya g'olunaku olwaleero katuwumulemuko katono. We tudda tugenda kula n'ekitundu ekyokusatu nga kyekyogera ku toys olukale public toilets. Olina okuba nga ate ozeegendereza. Katusigaze bannaffe abali ku mukutu ogwa TikTok tusobole okuba nga ate tunyumyamu nabo mpola mpola. Lubeere bulungi ate era weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.